bakesisi bana aba enforcement bamutusizaako gwa buliisa maanyi bamukozeeko ebikolobero bamukozeeko effujjo bamukozeeko ebigambo nga bw'ogenda okubanga obiwulira abasajja ba enforcement abo abambala uniform eza blue esaati eza light blue abatambulira ku pick-up naye bano babadde mu drone ne bamukolako ebigambo kale mbalamusiza nnyo mbeebaza gye musobodde okukola muwulize emboozi y'omukyalo no mu kugiwuliriza tunoonya ngeri gy'ayinza okuba nga ayambibwamu ate era ebipapula byonna biina wano ne poliisi etuyambeko oba abakulu abaddukanya ekitongole kya KCCA kituyambeko katuulize emboozi nya bw'oli otya ojja kwongeramu n'okuddoboozi amannya go gwani Bampitaasimu Sharon. Kakati kye kyatuuseewo bangambye bakubye miliyoni 5 n'emitwalo meka 8 miliyoni 5 n'emitwalo 8 mu 13 bani abakubye bakesisi sente zokka ze babbye babba sente waliwo n'ebirala byali bandekedde mu nsawo laptop meka laptop mwalimu 2 okay then n'ensawo yange ey'oku mugongo gye ntambulizaamu kale ebitabo bye mbalansingiramu ng'eri mu nsawo nga mulimu ne iPad y'omwana katandikiraawo kati emboozi gijje wali eri bakubba batya okolerawa lwali lwakusatu lwa wiiki eno wiiki ewedde ekiro ssaawa nga 2:30 nali nyinyuse nga ntudde awo tulina abakazi abamu abalinnya Pastor Tom okola ki nkola mobile money wa mu Old Park nga tutudde tunyumya nze nanyini nsawo ajja gikime kati tuba tutudde tunyumya twali tunyumya n'owenkoko ndi mu maaso omusajja najja nankwata bwati naŋŋamba leeta ssente ne mubuuza ssente ezaaki genda otunula emabega nga waliyo omulala ali mu black plain ayambadde n'enkofiira then omukazi omu naŋŋamba situka tukole ki tuveewo wano mba nsituka omukazi muveewo nga omumanyi baawo batera okujja buli kiro balinyirawo Pastor Tom mba nsituka omusajja yali emabega wange ng'ayambadde braka najja n'asika olukoba lw'ensawo n'ankuba wano eŋŋuumi kati bwe yankuba eŋŋuumi ku bakazi bali abali batudde wansi oli wa ggwanga ki ndi Munyankole nga toli mu kiga badde mayinga lwaki tomuddiza munnaayo omusajja aba muzibu wa kukuba omu n'akuba endulu n'agamba ababbi kati bwe yagamba ababbi abantu bonna ne bakuŋŋaana bwe bakuŋŋaana ne batuuka ne babuuza kiki abagundi n'abakesisa abambadde uniform we bajjira nga drone yaabwe epakinze nga wali mu paaka munda awasimba eza Pastor Tom yesebo kati bali zisimba bwe ziti kati yalingawo mu maaso then abantu ne batandika okugamba ate mu abakesisi mwe mubba omukazi balina bano abasajja tubayita bakaddeyideyi abamu baba babambula okubambula batya baba bali bakanso ne babambula uniform ne basigala nga bakola ne bana basigala nga balinga ba informa baabwe balinga batambula nabo bafune ekyokulya bafune ekyokulya tegeza abo baba babbi kati abo baba babbi so be bali nabo mu bufunze kwaliko aba uniform babiri n'abasirikale baba bayita abasirikale baki abambala ekibomboola ekya bbulu n'abasirikale ba poliisi unity bagiyita field force unity baaliwo bwemba sirimbye balabika balinga basatu nga balina buli omu emmundu kati abantu ne bava ne bagamba kyemukola kikyamu temuyinza kukwata bwe muti omukazi kati olwo nga bakwatira ki onakwata akugamba ki yansokako yaŋŋamba leeta ssente n'oziremera nenemera ensawo kati singa yaŋŋamba nti yingira drone nali wakuyingira naye teyaŋŋambako nti oba yaŋŋamba leeta ssente mu speed eyo ne banene bajja kati awo abantu bakuŋŋaanye bagamba omukazi mumuleke ebikindi mukulwanira nsawo eno temutwala nsawo yange ensawo n'ekutuka oluwuzi era eri ku poliisi n'ekutuka oluwuzi n'egwa wansi omusirikale omukazi n'agikwata kati waliwo eyansukuma saamutegeera yansukuma n'engweri ngenda ova eri gye ngudde nga ssente zisaasaanye wansi ng'abantu bali mu kweyolera ab'omu paaka si bantu ba mu paaka nga bwe nkugambye balina bano abatayambadde uniform balinga 6-8 nga tebakkiriza muntu wa bulijjo kukwata ku ssente
sente zaatwalwa abo abaali tebambadde uniform n'aba uniform n'aba poliisi n'abasirikale ba poliisi abasirikale ab'emmundu towaayiriza abasirikale sisobola kuwaayiriza kuba bw'oyingira mu paaka awo wekyali teri atamanyi nti kyaliwo abamu badduka ne bayita abakanso wansi era abakanso bagenda otuuka wansi ku kisansa abakanso bagenda otuuka ng'olwedde ekintu kikyaliwo ne bakakanya embeera ne baŋŋamba abantu bagenda ne bayita abakanso abalala ate nga ne bano bakanso nga ne bano bakanso kati waaliwo collision yawo tebakolidinga bano bazze bakanso ate ne bali bakanso kati bali bwe badduka baleeta komanda wa kanso bo gwe bamanyi ow'emisana ye yakakanya embeera oyo madamu Lydia komanda Lydia n'akakanya embeera ne baŋŋamba kola ki genda ku poliisi ng'ensawo omukazi gye yandekedde sigirabawo neyange teriiwo ne ssente bazitutte nkutte ensawo mwalimu busente butono era bwentyo bwe nabisitwa mpaka ku poliisi kati komanda Lydia bwajja yes, bano yabasanga bakyaliwo yesewe yasanga bakyaliwo nga abantu babakutte abantu nga bakutte jeke yes, ate abasirikale b'emundu nga bakola ki abasirikale omusirikale omu yalonda ssente nali wansi we bansuula eri nga ngudde omusirikale omu n'alonda kali awo kalinga simanyi oba musajja oba mukazi kalinga kaana kalonda ssente ne kaziteeka mu nsawo eya wano kati omusajja n'akakuba engumi n'amugamba gw'alina okutebenkeza embeera ate gw'otwala ssente z'omukazi nga kalina n'emmundu kayina emmundu ne beesegula abasirikale ne bayimirira wali ng'abatabimanyi ne beekwata bweti bati ne batunula butunuzi naye nga batambudde ne bano abakanso kati bavaawo batya komanda Lydia bwe yajja n'abagamba kiki kino kye muli mu kukola wano mufulumye drone wabweru bano ne badda mu drone kati abataali mu uniform ndowooza batya buli omu yadduka ne babulyabulira mu bantu awo nga buli omu afunyeko kuba abantu baali bakiridde n'abeewaggulu bamane chenja kuba nkolera wansi bamane chenja bandi waggulu bamanyi bana abatunda change omupya ku paaka enkadde waggulu ng'oveeri waggulu ku market street nga beekutte zijjeeke bonna bali awo bagamba mukomyewo ssente z'omukazi mukomyewo ssente z'omukazi era bw'oyingira paaka balunyumyanga kale kyekikweketo kyakulirwani yali komanda musi Steven akolako kesisi akola kesisi wa enforcement kukisansa akola kiri akola misana akola kiro ye yali komanda wa drone eyo abantu bano baali bagiridde gwe wekka oba balaga nti baali bakubye kubidda ku bantu eyo nga bajja bako ekyo kye saamanya simanyi oba baali bagiridde nze oba bajja batwala mu paaka wemukolera musasulaani tetusasula oyimiridde ng'okola tewali wadde gwe muwa empooza wadde gwe muwaki wadde gwe muwaki wadde nanyini paaka obaani kati ensawo gyoyogeddeko endala yali mu laputoopu ate yo ogifuna otya ensawo omukyala yagindekera yajja atera olinyiraawo nandekera ensawo n'aŋŋamba kaakole ki kaakomewo ng'alazeewa yali agenze mu kiyigo kati yagenda okudda nga bino biwedde tubirimu tulimu yakomawo n'abasanga mulyawo yatusanga era nga tuli mu lutalo naye ng'ensawo terabikako ng'ensawo zombi bbiri eyange neyiye teziriiwo naye wali oze n'ensawo ate n'akasawo akatono n'ennene nina enene gye ntambulizaamu ekitabo kye mbalansingiramu mwalimu power bank abasimu bugwako omuliro n'okyaginga mwalimu ne ipad y'omwana nga njijja waggulu era omukisazi gyasobola okunjulira nali naakagijjayo kati bwewagenda n'okola statement ku poliisi bakugamba nti abantu sirikale abo babamanyi abasirikale bambuuza abasirikale abasirikale abaali ku bakanso abasirikale nze ng'omuntu saabalaba manya wadde namba ezaali zigize naye nakwata feesi feesi nzimanyi era paka kati bakyali ku motoka ya musisi tebavangako bakyaliko kati drone kati bukya kibaawo tebakyatambulira mu drone bagikyusa badda ku kano kakabangali kati babeerawo emabega kabangali abo abasirikale lwaki kolo bakozesa drone awo simanyi mwali mutero giraba nga bagikozesa kwesoba yajja kololoka mweyo wiiki ndowooza nali naakagirabako emirundi ng'ebiri mu paaka
naye ng'abasinga bajjogerako si bulungi nti ejjawe oli wemugira bawona mumanya kubabba kubabba ekwata abasuubuzi ne batwala ekukwata okusinziira ku bigambo by'abantu ekukwata n'ekuteeka mu drone bw'oba oyina ssente tozifulumya kyova olaba nalwanira nnyo ensawo bwe bakuyingiza mu drone muli ovaamu nga ne sente ez'obadde olina bazikubbyeko tofuluma na ssente ate bw'oba toyina ssente bakukuba ebigala by'emmundu mulimu omulenzi bamuyita Innocent mwali mu paaka omwo atunda bu headsets bamukwata yagamba yali ayinamu 1,200 bamusangamu 1,200 ne bamukuba ne bamwetolooza simanyi oba balutwala naye bamwetolooza Kampala yonna ne bamusuula eyo era yajja mu paaka babitwala yajja mu paaka ng'asaba sente za kumujjanjaba nga basajja bamukubye emizigo bamukubye akulaga eno ebigundi ebizigi babiyita bizigiro ebyemmundu bino ebintu biruddemu mu paaka omwo ng'abasajja babikola oba byazze wano mu eno process ya trade order eno bukyabagoba abatembeeyi mu Kampala bwe bitandise nze lwentandise obbiraba so ate emisana mukola bulungi nga tewali abakuba ku mikono emisana ab'emisana bo ng'ab'emisana kati kanso bw'oba totambudde nakaddeyideyi owa kanso ndowooza abamanyi amateeka mwalina otambulira abamanyi ekyokukola takola fujjo ab'emisana tebatambula nabo abatayambadde uniform era abatambula babana babeera mu uniform naye ab'ekiro be batambula n'abatali mu uniform kati poliisi yagamba eki nagenda ku poliisi kolwa ekiro saakola statement abasirikale ne bangamba oli mu bulumi sooka ogende wejjanja kuba baali bankubye simanyi oba zaali mpi ng'amaaso gajja mazzi ne bangamba sooka ogende ofune akaddagala oteeke mu maaso ago statement ojja gikola enkya ng'owulira otereddemu era ne bampa ekipapula nkitwale wandege cha police medical examination of an injured person police surgeon bakusindike wa police surgeon akwekebejje anekebejje oba kituufu nakubiddwa kati police surgeon yagamba atya nti wakubwa nankebera nga nakubwa nangamba ngende mu ddwaliro nejjanjabe naye walimbamu ku myaka gyegina emyaka gyo emyaka gakuba ndi munene olimbyemu asiimwe Sharon alimba emyaka akajonjitidde gyendabye wano jeje police surgeon nagamba nkituufu wakubwa emizibu nagamba weetaaga ki okukujjanjaba owone nangamba naye yampa advice ye ng'omuntu nangamba abakukuba kizeeyo ku poliisi babakwate bakujjanjabe naye era nga bw'omanyi ali wa KCC ono wa poliisi bonna abasasula gavumenti bonna abasasula muntu omu era bankola be bambuzaabuza bamuyisa akoze statement ani oyo musi musi bamuyita ku poliisi wagenda poliisi yawa eyo awo ku K2 awo nga ku Mega Standard bagita tukke tukke ku Mega poliisi ne bamuyita musisi ne bamuyita nakola statement yagamba ki kati ye statement ye yalina kwegaana bali bakaddeyideyi tabamanyi naye yalaba nga be batwala ssente yalaba naye ng'ate kati ye yali akimekye mpaka obudde obwo awo simanyi segeza keesa abagirimu agirimu naye nga bw'omanyi bintu byakwegaana kati ye omusanga ayagala gusibe ku baani abatali ku uniform naye nga be babakubira bo bennyini be batambula ne bakaddeyideyi wabaawo awo okubba yo wa uniform adda wali bbali ono oli nabba kati we bakimukwatiramu oba ojja kisigalamu nga kaddeyideyi yaffe nze simumanyi oyo tetwali tetubamanyi tetwambula nabo kati naye kyakoze trick gye babbiramu kati naye kyali mu kunkola saawa zino bwana musi Steven bino byemukola kati wagenze ku steolo nakeetalayo eyo wiiki namba ewedde ofiisi nakagenda mu ofiisi nga 3 nasooka nengenda ku mwami omu bamundaga omwami n'angamba ekyo bwe kiba kyabaawo kye baakola si kituufu n'akubira komanda Hakimu
Komanda Hakimu n'amugamba nabiwulirako naye kanzije ne banzijjayo ku site hall. Komanda Hakimu nanziza wansi ku kisansa gye tuba tubimalira mumale mutya bakweyo kasente bunjogere batutuuze nze ne musi tulabe bwe bagenda okukola ki okunyamba. Bwe natuuka eyo Komanda Hakimu yambulako emukubiranga amasimu ng'angamba nkyali bize ndi wano mpaka tegeza bo bali bagala bive ku poliisi esigadde bakola ebyabwe ndowooza. Ne bansindika mu ofiisi endala ya Mwami Matovu. Ofiisi ndowooza eyo gye nasembye okugendamu. Natuuka mu ofiisi nga ninze Mwami Matovu abaalimu abakesisi n'abatuula ku desiki ezo. Omukazi omu n'aŋŋamba singa obanga olinnya lifuti oddayo n'okalira mu lifuti owakesisi bw'akukolako omusango tomulemerako nga bw'olemedde ku musisi. Nga kyagamba nti owakesisi ye bw'ati bw'ajjanga okukola effujjo ku bantu kubanga wakesisi omuleke. Yaŋŋamba singa mba ninya elevator n'enkalira mu elevator. Ng'ategeeza ki nti musayinza okuttira mu elevator? Nga kyasaba. Musisi munene nnyo bw'ati awo. Musisimbu buli omu amutya bwe ntyo bwe mpulira. Ne bakamaabe bamutya? Ne bakamaabe singa babadde tebamutya singa banyamba. Naye buli gwe ŋŋamba ekintu kyange ate nga naye akimanyi kyaliwo akyewala bwewazi. Omulimu yaguloga? Simanyi. Ayinza okuba mwana wa munene. Munyankole? Figa ye y'Abanyankole naye ate mpulira ye Musisi Steven. Kati omuntu aba atya Musisi Steven? Figa y'Abanyankole era bw'oba omulabyeko Munyankole. Wayogeramu naye mu lulimi wandisise mu lulimi lwammwe? Saayogerako mu lulimi lwa. Kuba gwe oli Munyankole. Okay. Kati mwana munene kyoyo atali Munyankole. Ono kweli mwana munene nakuba mwana munene. Era bw'onoomulabako alabika Munyankole. Tunagamba Munyankole. Nalabeko kuba Munyankole konka. Figa y'Abanyankole naye amannya. Ye Musisi Steven. Nina gote gategereko omuntu ebisolezi nga abantu bwe batyabo simanyi Jumapo naye Mukisa Pulosi bye babako ekibuuza. Kati wazaayoko ku poliisi? Naddayoko ku poliisi nga ndaba ofiisi eza waggulu tezinyambye kuba bwe nagenda ewa Mr. Matovu yaŋŋamba ogw'omusango yakubira Musisi n'amubuuza ensonga bwe ziti ne bwe ziti ozimanyi n'amugamba azimanyi. N'amugamba omukyala mumukoze mutya? N'amugamba si nze natwala ssente bakaddeyideyi be bakola ki? Be batwala ssente. Kati muzeeyi Mr. Matovu n'aŋŋamba omuntu owange bw'aba abyegaanye awo olina kugenda wa? Nansindika kati muntu we kyayinza okukkiriza era buli omu alina okwegaana. Nansindika ku gundi eno bagiyitaani bw'oba oveeyo ku site hall CPS. Nentuuka ku CPS ne mbaako omusirikale gwenyinyonnyola n'aŋŋamba noonya oba yaŋŋamba DPC DPC. Nemunoonyaako nasanga taliimu mu ofiisi naye nga waliwo alimu. Nembimunyonnyolako n'aŋŋamba nedda ebyo Mwami Matovu yalina obbikolako kubanga drone bw'eba yayingira mu paaka nga bakaddeyideyi Musisi ye yali nabo Mwami Matovu yalina okukola ku ebyo ebintu. Ate kati Matovu aba yeegaanye. Neŋŋamba ate Matovu ansindise wano naawe onzizaayo eri nenzira ku poliisi. Kati awo tulina kunoonya DPC mwennyini. Kati ndowooza bwe kirina okuba. Tegeeza Matovu mwamaanyi nnyo awo ogambye Musisi ne Matovu bwe bannyini awo ekitegeeza. Kati Matovu oli yagaana akola emivuyo gye Matovu n'amubikkirira. Kati Matovu yatwala nawulira mbu yatwala oba kesisi. Yatwala enforcement. Mwe Matovu yamba ku nsonga zino. Lwaki okkiriza abakozi b'okugenda nga bonoona erinnya ly'ekitongole n'erinnya lya ofiisi kuba kati ensi ejja kukitegeera bulala. Oli Mwami Matovu oli musajja wa kitiibwa kyemanyi. Simanyi bw'afaanana ne kyemanyi wa kitiibwa. Wa kitiibwa. Kati bw'aba nga Musisi bakugambye atamba ne bakaddeyideyi mu drone ate nga basimbula awo ng'okimanyi kubanga tebakola operations nga temubagambye. Operation buli agikoze ne giwagikoledde singa battayo muntu. Ate era nga ebyo ngenda sooka mbyesonyiwe naye era ne mu drone omwo mwali mufiiriddemu omwana. Mu drone eya Musisi? Eyo yemu. Nga keesi yegaziye.
kati ndowooza olaba ebikolebwa mu drone omwo. Abakulu mu KCC muveeyo muyisitukiremu mangu nnyo nabe yagudde ku paaka enkadde. Abasajja abaddukanya enforcement ku paaka enkadde bonna bafu. Batambula ne bakaddeyideyi ne bagenda nga batulugunya abasuubuzi nga batulugunya abantu. So kati oli ku kaliwo obudde buno. Kati sirina kyendiko kuba owanjagira ani akuyambe. Gwe mbadde nsuubira okunyamba gwe baali bansindiseko yali mwami Matovu. Naye nga nina gendera mitendera osooka woono n'akusindika ewoono mpaka wootuuka kwani. Kitegeeza osootuuka nga bakulemesezza okugenda okulaba omulala. Matovu ye wa enforcement. Ate mitendera gy'olina okuyitamu okumutuukako. Nasooka kutuuka ku mwami bamuyita mwami Ojjala. N'agamba agenda kuntuuza ne musisi. Twogere alabe bw'agenda okunyamba. Mwami Ojjala n'angamba natuula naye katugambe leero enkya n'angamba enkya tuuka wano ssaawa 5 kankubire ne mu ssatuuke ku 5 nentuuka ssaawa 5 nentuula yali mu meeting bwe yava mu meeting zaalinga mu 7 n'angamba mu ssa alabika si waakujja naye ndeese ono n'aleeta komanda Kimu katawo komanda Kimu we yanzijayo n'angamba tebirina kutuuka eno tukkirire wansi twogere. Nga nabo babitya okutuuka eno okusaasaana bamanyi nti bakola bikyamu. Tugenda kubalemerako mpaka nga batereza erinnya lyabwe. So kati gweyagala ssente zo? Njagala ssente zange. Ebyokujjanjaba be wejjanjabye toyagala ssente za bujjanjabe? Okujjanjaba nejjanja kwa sandibadde okuvundirawo mbuninze mu ssanzi jjanjabe. Mosesi esegeza bakadeyide nayo group yaabwe era ebeerawo ku kisansa ne bwogendawo ssaawa zino kati we bali awo bajjudde emmotoka efuluma netwalako bakadeyide bagende be bayoola ebintu mu firudi be babeera bagikulembedde be babeera mu maaso bajja batambuza bigere ebo babeera ku bigere nga kali katambula mpola kabagoberedde olwo nga kyeki batambuza bigere ndowooza bo be batumanye nnyo be babajjamu ssente kati gobo owaayo bali ab'emmotoka bakuyitako buyisi bakuyitako bagenda baba wa sigino nto yatuwadde ate kuba bo bali mu uniform tasobola kukwata ssente kale kyemmanyi guno musango bagenda kuyamba ogenda funa obuyambi naye madamu Sharifa Buzeki oyo mukwano gwange njogera naye deire nejjo kosaggulo twabaddeko ffenna mmanyi madamu Buzeki kinasobola okukiyimiramu Dr. Sara zawedde naye mukwano gwange za Lwango naye mukwano gwange kwesisaawo n'abalala besijja kwogera eno ensonga musobola ogiyingiramu ne mutaasa omukyala akeera ku makya najja yeeyiiya n'akola ate banasajja babba mubbe. Wali okola bakusanga okola wa bakusanga otudde olinda taxi? Nali ntudde nga ninze mwanyini nsawo. Ono yali akwasiza ensawo? Nali sirina kiraga nti ndina mukola, nali sirina gwe nkolako, nali ntudde awo ku maddaala twali awo nga tutudde we bansanga era ne balondamu nze ne baŋŋamba tukumanyi oli wa mobile money. Nga kyateeka watya ku olwazi nga tewajja kukola wali ova wala? Ndowooza bw'oba wali okoleddeko mu paaka nga bakumanyi tolina kutambula. Tukumanyi leeta ssente? Nga tebalina mutamu gwe bagamba nti batuweeyo ssente bweziti naye nga baagala zonna zolina mu kasawo? Baŋŋamba leeta ssente ne mbabuuza ezaaki. Nagenda olaba omulala. Oba bulijjo wali obawa? Nga ko olwo wali oganya obbawa? Awo noosekawo. Kale kati ogaba enamba y'essimu? Yes sir. Gisomera abantu. Eri 0702 82 79 58. Kale eyo enamba y'omukyalo ni case of ngo era obuyambi bw'oyagala okumuyamba mu ngeri yonna oba oyina ogenda kumutuusa kuba agenda kumuyamba oba gwavunanyizibwa kwekyo era mukubeerako olabwe muyinza okimaliriza emiliyoni 5 n'emitwalo 92 miliyoni 5 n'emitwalo 8 kale zezo zebamubbako ne laptop 2 ate simu zo wazisigaza? Essimu ate bazinsanze eri ku poliisi. Ani yazireeta? Ow'enkoko. Onayo kya enkoko awo mu kisigi? Kati oyo ow'enkoko
waliwo n'omuwala kuba n'abaali batudde nange nga tunyumya waliwo omuwala omu nga naye mutembeeyi balwana nnyo era obusente bwe nasigazaako be baabulonda ow'enkoko yali alina zaakutampita anti Sharon sente zo omusajja yali ayambadde 715 yamukuba oluyi 715 yani ekisaati kyali mukyaliko 715 ne ngezaako okubuuza ku Mr. ono komanda Ojjulu 715 yani paka kati bagana okuŋŋamba ani 715 bagamba operation yaliko ne sozi kati sozi yaliko owa kanso ne bamwambula kati nafuuka kaddeyideyi ekitegeeza ne poliisi ebamanyi babona babamanyi kati poliisi neba ne poliisi ya Uganda kati ate poliisi neŋŋamba mbu olio ono komanda Musi yawadde statement n'agamba yaba atwala ssente bakaddeyideyi poliisi n'egamba nze noonye bakaddeyideyi obajewa kati wagenda okukola statement owa poliisi yawandika kaddeyideyi and others ndabyeko ku reference wano yawandiikako ate erinnya lya kaddeyideyi n'awandika erinnya lya kaddeyideyi segeza amumanyi bagiyita robale by Sozi and other 6 kitegeeza ne poliisi ate emanyi Sozi nti kaddeyideyi akolera awo oluusi ayambuka eyo mu kiyembe n'abasoloozaamu abatamanyi nti bamwambula n'abasoloozaamu z'abasoloozezaamu katunzikire wano emboozi eno ebisingawo tujja kubireeta mu paati eno eddako naye musubscribinge mulayikinge mu komenti ngone ekisigato kyagala okwogera nze nsaba buyambi bonna bekikwatako banyambe mwami Musi n'ekibinja kye banzibako ssente zange n'okunkuba ne bankuba kale